abali ku nsinga. Ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Matiya Lwanga Bwanika asiimye omulimu ogukolebwa ekitongole kya Taso mu kukendeeza ku muwendo gw'abantu abafa Nawokera wa Mukenenya era n'asaba ekitongole kino okukwatagana ne disitulikiti y'e Wakiso okuddamu okuzuukusa kawuufi w'okulwanyisa obulwadde buno. Bwanika okwogera bino asinzidde Zulu Wamala mu Kajansi Town Council bw'abadde mu kusaba okw'okujjukira omugenzi Christopher Kaleeba Ssembajjwe eyavaayo n'ekirowoozo ekitandika ekitongole kino mu myaka egy'ekinaana. Kifaanagana nga father kyatugambye ekyokutya okusika nti yadde oyambadde omujozi oba togwambadde yadde tolwadde AIDS HIV era ojja kukola ki kati tulina omukisa okubeera ne legase y'abantu bano abaakola omulimu ogwa service above self. Ekitongole kyange kyenkulembere kya district mukimanyi nti kirina ne ba focal people ng'obuvunaanyizibwa bwabwe buli ku HIV AIDS. Nze mbadde nsaba ebeera entandikwa y'okukolagana nange butereevu tulabe bwe tujjawo tuve ku stage eno tujje kuno kubanga kati olaba olunaku nga luno singa mba mpeereddwa buvunaanyizibwa obw'okunga paka twagala membership ne membership y'abantu we are talking to ourselves. Singa mba mpeereddwa omukisa n'obuvunaanyizibwa nti twagala otuyitira abantu babeewo ku mukolo ewa Muzeeyi Ssembajjwe tujjukire Kaleeba ate tukole ne membership. Noweri na Wanyana nga ye nnamwandu wa Kaleeba ategeezezza nti waliwo okuddirira okw'amaanyi mu kaweefube w'okulwanyisa siriimu so nga ate olutalo lubadde lunaatera okulinnyibwa ku nfeete. Wanyana nga ye mutandisi wa Taso wano wasabidde aba minisitule y'ekikola ky'abantu mu ggwanga okuddamu okuvujjirira ekitongole ebiri mu mulimu gw'okulwanyisa siriimu nga tebeesigamye ku bagabi b'obuyambi. Agenda etuwe very specific and clear line, budget line, efune essente nga zaffe tusobola okutuula n'abantu abaaliwo ku biseera ebyo kati nganzi tutuule tugambe kye twakola ku luli kiki ekitaliimu kye tukola olwaleero tukiteekemu mu ebyo tuyongeremu tetuganye nti bannaffe sente ze baatuwadde zituyamba nnyo kubanga eddagala liri eŋŋambye erijjanjaba lyonna ligulibwa buyambi buva bweru naye kwegamba okukyusa enneeyisa okutegeera ebintu osobola okugamba nti nja kukyusa kati kino nkitegedde nja kukyusa ekyo kyetaaga ate approach endala yetalina kati statistics sirina. Ye Reverend Father Hamani Zua nga ye chaplain wa University y'Enkumba nga yakulembeddemu ekirambiro kya misa ekisooseewo asoomoozezza bannayuganda abesuddeyo ogwannagamba ku nsonga ebyokulabirira. Ekisooka mu kufa kuno ofudde otya. There is what we call a painful death. Enfe etaweesa kitiibwa, enfe ekaabya. Wano mu kufa tulina enfa za njawulo. Mulimu omuntu afa nga mbutuufu yabadde mu buliri n'ayitira eyo. Eyo enfa nnungi era bagamba abantu abatera okufa bwe batyo babeera bantu gamba batalina nnyo musango, the holy ones. They die in their sleep. Naye mbwe abalina ebizibu tufa tulwana eno kanudda amaaso osika essuuko owoza ekyapa kyange ky'okwogenda onabuza kati ekyapa akyagaza kyonaagenda. Enfa za njawulo era ne bagamba abatera okufa batyo baba tebeetegese kyova olale ku ssaawa eyo aba akyayagala okwetegeka asika ebyapa. Naye omuntu eyeetegeka afa bulungi, awummula bulungi. Preparation is very good. Buli kintu okukunyumira mu bulamu, buli kintu successful okubeera nti kibeera mu bulamu kirina okubeerako ne twita preparation. Nga